Ebbaluwa eri Abebbulaniya. Essuula esooka. Yesu asinga bamalayika. Mu ngeri nnyingi ez'enjawulo edda, Katonda yayogereranga eri bajjajjaffe mu bannabbi, naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogedde naffe mu Mwana, gwe yassaawo okuba omusika wa byonna, era mu ye mwe yatondera ebintu byonna. Oyo alaga ekitiibwa kya Katonda era n'ekifaananyi kye ddala bw'ali, era abeezaawo buli kintu n'ekigambo ky'obuyinza bwe. Bwe yamala okukola ekyokunaaza ebibi, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'obukulu waggulu, ng'asingira ddala obukulu bamalayika, bwe yaweebwa erinnya erisingira ddala agaabwe. Kubanga ani ku bamalayika gwe yali ayogeddeko nti, “Ggwe oli mwana wange, leero nkuzadde ggwe,” era nate nti, “Nze nnaabeeranga kitaawe gy'ali, naye anaabeeranga mwana gye ndi.” Era nate bw'aleeta omubereberye mu nsi ayogera nti, “Era bamalayika ba Katonda bonna bamusinzenga.” Era ayogera ku bamalayika nti, “Afuula bamalayika be empewo, n'abaweereza be ennimi z'omuliro.” Naye ku mwana ayogera nti, “Entebe yo, Ayi Katonda, ya lubeerera emirembe n'emirembe, n'omuggo ogw'obutuukirivu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo. Wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga bonna.” Era ayogera n'agamba nti, “Ggwe, Mukama, ku lubereberye wassaawo emisingi gy'ensi, n'eggulu mulimu gwa mikono gyo, ebyo biriggwaawo, naye ggwe oli wa lubeerera, n'ebyo byonna birikaddiwa ng'ekyambalo, era olibizinga ng'essuuka, ng'ekyambalo ne biwaanyisibwa. Naye ggwe oba bumu, n'emyaka gyo tegirikoma.” Ani ku bamalayika gwe yali ayogeddeko nti, “Tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo”? Bamalayika bonna si gy'emyoyo egitumibwa okuweereza abo abagenda okusikira obulokozi? Abebbulaniya essuula ey'okubiri. Kye kivudde kitugwanira okussaayo ennyo omwoyo ku bintu bye twawulira, si kulwa nga tuwaba ne tubivaako. Kuba obanga ekigambo ekyayogerwa bamalayika kyanywera, na buli kyonoono n'obutawulira byaweebwanga empeera ebisaanira, ffe tuliwona tutya bwe tuliragajjalira obulokozi obukulu obwenkana awo? Obwo bwasooka okwogerwa Mukama waffe, ne bulyoka butegeezebwa ddala abaabuwulira, era Katonda n'akakasiza ddala bye baayogeranga mu bubonero, ne mu by'ekitalo, ne mu byamagero ebitali bimu, era ne mu birabo eby'Omwoyo Omutukuvu bye yagaba nga bwe yayagala. Kubanga bamalayika si be bagenda okufuga ensi egenda okubaawo gye twogerako. Waliwo ekifo mu byawandiikibwa omu we yategeereza ng'ayogera nti, “Omuntu kye ki gwe okumujjukira? Oba omwana w'omuntu y'ani gwe okumujjukira? Wamussa akaseera katono obutenkana nga bamalayika, wamussaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo, n'omufuza emirimu gy'emikono gyo. Wateeka ebintu byonna wansi w'ebigere bye.” Bwe yateeka ebintu byonna wansi we, tewali kintu kyonna ky'ataamuwa kufuga. Naye kaakano tetunnalaba bintu byonna nga biteekeddwa wansi we. Naye tulaba Yesu eyassibwa wansi wa bamalayika okumala akaseera akatono. Olw'ekisa kya Katonda yabonaabona n'afa, alyoke alege ku kufa ku lwa buli muntu, n'alyoka atikkirwa engule ey'ekitiibwa n'ettendo. N'olwekyo kyasaanira nti ye, ku bubwe era mu ye ebintu byonna mwe bibeererawo, olw'okuleeta abaana abangi mu kitiibwa, asooke okutuukiriza obulokozi bwabwe ng'ayita mu kubonaabona. Kubanga oyo atukuza era n'abo abatukuzibwa bavaamu omu bonna, kyava takwatibwa nsonyi kubayita baganda be, ng'ayogera nti, “Ndibuulira baganda bange erinnya lyo. Ndikutenderereza wakati mu kkuŋŋaaniro.” Era awalala agamba nti, “Nze nnaamwesiganga oyo.” Era ne yeeyongera n'agamba nti, “Laba, nze n'abaana Katonda be yampa, olw'okubanga abaana balina omubiri n'omusaayi, naye yalina omubiri n'omusaayi, ng'ayita mu kufa alyoke azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa, ye Setaani, era alyoke abawe eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa y'okufa. Kubanga mazima bamalayika si baayamba, naye ayamba zzadde lya Ibulayimu. Kyekyava kimugwanira mu byonna
okufaananyizibwa baganda be, alyoke abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa, omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda olw'okutangirira ebibi by'abantu. Kubanga ye yennyini yabonaabona ng'akemebwa, kyava ayinza okuyamba abo abakemebwa. Abaebbulaniya essula ey'okusatu. Yesu asinga amateeka ga Musa. Kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omu ggulu, mulowooze ku Yesu, omutume era kabona asinga obukulu ow'okukkiriza kwaffe, eyali omwesigwa eri oyo eyamulonda, era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ya Katonda. Naye Yesu asaana ekitiibwa ekingi okusinga Musa, ng'omuzimbi w'ennyumba bw'abeera n'ekitiibwa okusinga ennyumba. Kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba, naye eyazimba byonna ye Katonda. Ne Musa yali mwesigwa mu nnyumba ya Katonda ng'omuweereza, okutegeeza ebintu ebyali bigenda okwogerwa, naye Kristo yali mwesigwa mu nnyumba ya Katonda ng'omwana. Naffe tuli nnyumba ye bwe tunywera ne tuba bavumu, ne twenyumiririza mu ssuubi lye tunywezezza. Kale ng'Omwoyo Omutukuvu ayogera nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe, nga mu kiseera kye baajeemeramu, nga ku lunaku lwe baakemerwako mu ddungu, bajjajjammwe kwe bankema nga bangeza, ne balaba ebikolwa byange emyaka 4. Kyennava nnyiigira emirembe egyo, ne njogera nti bakyama bulijjo mu mutima gwabwe, tebaategeera makubo gange. Nga bwe nalayira mu busungu bwange, tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Mwekuume abooluganda, omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga okuba mu muntu yenna ku mmwe, ne gubaggya ku Katonda omulamu. Naye mubuuliraganenga bulijjo nga bwe mukyalina ekiseera ekiyitibwa leero, waleme okubaawo omuntu yenna ku mmwe okukakanyazibwa obulimba bw'ekibi. Tunaaba tussa kimu mu Kristo. Bwe tunaanywereza ddala okusuubira kwaffe okutuusa ku nkomerero kwe twatandika nakwo, nga bwe kikyayogerwa nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga mu kiseera kye baajeemeramu. Baani abo abaawulira naye ne bajeema? Si beebo bonna abaava mu Misiri nga bakulemberwa Musa? Era baani be yanyiigira okumala emyaka 4? Si beebo abaayonoona n'emirambo gyabwe ne gigwa mu ddungu? Era baani be yalayirira obutayingira mu kiwummulo kye? Si beebo abataagonda? Era tulaba nga tebaayinza kuyingira olw'obutakkiriza. Abaebbulaniya essula ey'okuna. N'olwekyo ng'ekisuubizo eky'okuyingira mu kiwummulo kye nga bwe kikyaliwo, twekuume omuntu yenna ku mmwe aleme kulabika nga takituuseemu. Kubanga naffe twabuulirwa Enjiri era nga bo, naye ekigambo kye baabuulirwa tekyabagasa bo, kubanga bwe baakiwulira tebaakikkiriza. Kubanga ffe abamaze okukkiriza tuyingira mu kiwummulo ekyo, nga bwe yayogera nti, nga bwe nalayirira mu busungu bwange nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange, newaakubadde ng'emirimu gye gyaggwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Kubanga waliwo wayogerera ku lunaku olw'omusanvu bw'ati nti, Katonda n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna, era nate ne mu kino nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Kale kubanga kisigaddeyo abalala okuyingiriramu, n'abo abaasooka okubuulirwa Enjiri tebaayingira olw'obujeemu. Kyeyava nate ateekawo olunaku oluyitibwa leero, nga bwe yayogerera mu Dawudi oluvannyuma lw'ebiro ebingi, mu bigambo bye tumaze okwogerako waggulu, leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe. Kuba singa Yoswa yabawa ekiwummulo, Katonda teyandyogedde ate ku lunaku lulala. Kale wakyaliwo ekiwummulo kya Ssabbiiti eri abantu ba Katonda. Kubanga buli ayingira mu kiwummulo kya Katonda, era aba awummula emirimu gye, nga Katonda bwe yawummula egigye. Kale tufubenga okuyingira mu kiwummulo ekyo, waleme okubaawo omuntu yenna aleme okuyingira olw'engeri ng'eyo ey'obujeemu. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. So tewali kitonde ekitalabika mu maaso ge. Naye ebintu byonna byeruliddwa era bibikkuliddwa mu maaso g'oyo gwe tuleetera ebigambo byaffe. Kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene, eyayita mu ggulu, Yesu Omwana wa Katonda,
tunywezenga okukkiriza kwaffe, kubanga tulina kabona asinga obukulu alumirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe, eyakemebwa mu byonna nga ffe, so nga teyalina kibi. Kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa, era tufune ekisa ekinaatuyambanga mu kiseera nga twetaaga. Abebbulaniya essula ey'okutaano. Kubanga buli kabona asinga obukulu alondebwa okuva mu bantu, ateekebwawo okuweereza ku lw'abantu eri Katonda, okuwangayo ebirabo era n'essaddaaka olw'ebibi byabwe. Ayinza okukwata empola abatamanyi n'abakyamye, kubanga era naye yennyini yeetooloddwa obunafu. Era olw'obunafu obwo kimugwanira okuwangayo ssaddaaka ku lulwe yennyini ne ku lw'abantu. Tewali muntu yenna ayinza kwetwalira kitiibwa ekyo wabula ng'ayitiddwa Katonda, era nga Alooni bwe yayitibwa. Ne Kristo bw'atyo teyeegulumiza yekka okufuuka kabona asinga obukulu, wabula yalondebwa oyo eyamugamba nti, “Ggwe oli mwana wange, leero nkuzadde ggwe,” era nga bw'ayogera awalala nti, “Ggwe oli kabona emirembe gyonna mu lubu lwa Merukizeddeeki.” Yesu mu kiseera kye yabeerera mu mubiri, yasaba ne yeegayiriranga ng'akaaba mu ddoboozi ery'omwanguka n'amaziga, oyo yayinza okumulokola mu kufa, era yawulirwa olw'okutya kwe Katonda. Newaakubadde nga yali mwana wa Katonda, yayiga okugonda olw'ebyo bye yabonaabona, awo bwe yamala okutuukirizibwa n'afuuka ensibuko y'obulokozi obutaggwaawo eri abo bonna abamugondera, era bwe yalondebwa Katonda okuba kabona asinga obukulu mu lubu lwa Merukizeddeeki. Waliwo bingi bye twandyagadde okumwogerako, naye ate nga kizibu okubinnyonnyola, kubanga temuyiga mangu. Newaakubadde nga kaakano mwandibadde musobola okuyigiriza abalala, kikyetaagisa okuddamu okubayigiriza ebisookerwako eby'ekigambo kya Katonda. Mwetaaga amata so si mmere enkalubo, kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butuukirivu aba akyali mwana muto. Naye emmere enkalubo y'abakulu abamaze okwetendeka ne bayiga okwawula ekirungi ku kibi. Abebbulaniya essula ey'omukaaga. N'olwekyo katuleke ebyo ebisookerwako okuyigiriza Kristo, tweyongere mu kukula mu kukkiriza, kuba twabateekerawo dda omusingi ogw'okwenenya ebikolwa ebifu n'okukkiriza Katonda. Twabayigiriza dda eby'okubatizibwa, eby'okusibwako emikono, eby'okuzuukira kw'abafu n'eby'omusango ogutaggwaawo. Era tunaakola bwe tutyo Katonda nga bw'anaayagala, kubanga kizibu okuzza mu kwenenya abo abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omu ggulu, ne bafuuka abassa ekimu n'Omwoyo Omutukuvu, ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne ku maanyi ag'emirembe egigenda okujja, ne bagwa okubivaamu, tekiyinzika bo okubazza obuggya olw'okwenenya. Kubanga baba bakomerera Omwana wa Katonda omulundi ogwokubiri, ne bamuswaza mu lwatu. Kubanga ensi enywa enkuba egitonnyako emirundi emingi, n'ebala ebibala ebibasaanira abo ababirima, efuna omukisa okuva eri Katonda, naye bw'ebala amaggwa n'amatovu, tesiimibwa era eba kumpi n'okukolimirwa, ku nkomerero ebimezeeko byokebwa. Naye abaagalwa, newaakubadde twogedde bwe tutyo, mwe tetubabuusabuusa, tumanyi nga mulina ebintu ebirungi ebiraga nga muli mu bulokozi. Kubanga Katonda omutuukirivu tayinza kwerabira mulimu gwammwe n'okwagala kwe mwalaga eri erinnya lye bwe mwaweereza abatukuvu, era mukyaweereza. Era twagala nnyo buli muntu ku mmwe okulaganga obunyiikivu obwo, olw'okwetegerereza ddala essuubi eryo okutuusa ku nkomerero, mulemenga okubeera abagayaavu, naye mube ng'abo abakkiriza era abagumiikiriza ne bafuna ebyasuubizibwa. Kubanga Katonda bwe yasuubiza Ibulayimu, bwe wataali gw'ayinza kulayira amusinga obukulu, ne yeerayirira yekka ng'ayogera nti, “Mazima ndikuwa omukisa n'akwazanga.” Bw'atyo Ibulayimu bwe yamala okugumiikiriza n'aweebwa ekyasuubizibwa. Kubanga abantu balayira asinga obukulu, era mu mpaka zaabwe zonna ekirayiro bwe bukakafu obusalawo. Ne Katonda bw'atyo kyeyava ateekawo ekirayiro, ng'ayagala okukakasiza ddala abasika ab'ekisuubizo nti talijjulula ekyo kye yasuubiza. Katonda yakikola bw'atyo okutulaga ebintu bibiri ebitajjulukuka, Katonda by'atayinza kulimbiramu, tulyoke tubeerenga n'ekitugumya ekinywevu ffe abaddukira gy'ali okutulokola. Tusaana okuba abagumu
kubanga talirema kutuwa ebyo bye yasuubiza. Ebyo bye binyweza ddala emmeeme zaffe ng'essika ery'obulamu, essuubi eritabuusibwabuusibwa era erinywevu, era eriyingira munda w'eggigi, Yesu mwe yayingira omukulembeze ku lwaffe, bwe yafuuka kabona asinga obukulu emirembe gyonna, ng'olubu lwa Merukizeddeeki bwe luli. Abebbulaniya essula y'omusanvu. Kubanga oyo Merukizeddeeki kabaka w'e Salemi, kabona wa Katonda ali waggulu ennyo, yasisinkana Ibulayimu bwe yali ng'akomawo ng'ava okutta bakabaka, n'amusabira omukisa, era Ibulayimu n'awa Merukizeddeeki ekitundu eky'ekkumi ekya byonna bye yanyaga. Okusooka erinnya eryo litegeeza kabaka ow'obutuukirivu, era ekyokubiri ye kabaka w'e Salemi, ekitegeeza nti ye kabaka ow'emirembe, atalina kitaawe, atalina nnyina, atalina bajjajjaabe, atalina lunaku lwe yasookerako newaakubadde enkomerero y'obulamu, naye eyafaananyizibwa omwana wa Katonda, abeera kabona ow'olubeerera ennaku zonna. Kale mulowooze omuntu oyo bwe yali omukulu, Ibulayimu jjajja omukulu gwe yawa ekitundu eky'ekkumi ku munyago gwe yali afunye, n'abo ab'omu baana ba Leevi abaweebwa obwakabona, amateeka gabalagira okusoloozanga ebitundu eby'ekkumi mu bantu be baganda baabwe, newaakubadde nga bo nabo bava mu Ibulayimu. Naye oyo atali mu kika kyabwe yafuna ekimu eky'ekkumi okuva ku Ibulayimu, n'amusabira omukisa ogw'oyo eyalina ebyasuubizibwa. Naye tekyegaanika n'akatono, omukulu yasabira omuto omukisa. Mu ngeri y'emu, abaaweebwa ebitundu eby'ekkumi be bantu abafa, naye mu ngeri endala kiweebwa eri oyo ategeezebwa nga mulamu. Tuyinza era okugamba nti ne Leevi aweebwa ekimu eky'ekkumi yawaayo ekikye ng'ayita mu Ibulayimu, kubanga yali akyali mu ntumbwe eza jjajjaawe Merukizeddeeki bwe yamusisinkana. Kale okutuukirira senga kwaliwo lwa bwakabona obw'Abaleevi, kubanga abantu baaweebwa amateeka mu biro byabwo, kiki ekyetaaza nate kabona owookubiri okuyimuka mu ngeri ya Merukizeddeeki n'atabalirwa mu ngeri ya Alooni? Kubanga obwakabona bwe bukyusibwa era n'amateeka tegalema kukyusibwa. Kubanga oyo eyayogerwako ebigambo ebyo wa kika kirala omutavanga muntu yenna eyali aweereza ku kyoto. Kubanga kitegeerekese nga Mukama waffe yava mu Yuda, ekika Musa ky'ataayogerako bigambo bya bakabona. Era kitegeerekeka nga wazzeewo kabona omulala ali mu kifaananyi kya Merukizeddeeki, afuuse kabona si mu mateeka nga bwe galagira abe ng'ava mu lubu lwa buzaale, naye avudde mu maanyi ag'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Kristo ayogerwako nti, oli kabona okutuusa emirembe gyonna ng'engeri ya Merukizeddeeki bw'eri. Kubanga ekiragiro ekyasooka kijjulukuka olw'obunafu n'obutagasa bwakyo, kubanga amateeka tegaliiko kye gatuukiriza, essuubi erisinga obulungi ne liyingizibwa eritusembezesa eri Katonda. Era kino tekyakolebwa watali kulayira kirayiro. Kubanga abo baafuulibwanga bakabona awatali kirayiro, naye ye yafuulibwa kabona mu kirayiro, ng'ayita mu oyo amwogerako nti, Mukama yalayira era talyejjusa, oli kabona okutuusa emirembe gyonna. Era ne Yesu bw'atyo n'afuuka omuyima w'endagaano esinga obulungi. Bakabona baali bangi kubanga baafanga nga tebayinza kubeerawo bbanga lyonna. Naye kubanga ye Yesu abeerera emirembe gyonna, kyava alina obwakabona obutavaawo. Era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe, kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. N'olwekyo kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo, ye yatusaanira, omutukuvu ataliiko kabi, ataliiko bbala, eyayawulibwa okuva ku abo abalina ebibi, era eyagulumizibwa okusinga eggulu, atawalirizibwa nga bakabona abasinga obukulu bali, okuwangayo ssaddaaka buli lunaku, okusooka olw'ebibi bye yennyini, oluvannyuma olw'ebyo eby'abantu, kubanga okwo yakukolera ddala omulundi gumu bwe yeewaayo yennyini. Kubanga amateeka gaalondanga abantu kuba bakabona abasinga obukulu n'obunafu bwabwe, naye ekigambo eky'ekirayiro ekyaddirira amateeka kyalonda omwana eyatuukirizibwa okutuusa emirembe gyonna. Abebbulaniya essula ey'omunaana. Kale mu bigambo bye twogera kino kye kinyusi.
tulina kabona asinga obukulu, afaanana bw'atyo, eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu, omuweereza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'amazima etaazimbibwa bantu wabula Mukama. Kubanga buli kabona asinga obukulu alondebwa olw'omulimu ogw'okuwangayo ebirabo era ne ssaddaaka, kye kiva kimugwanira ne kabona ono okubaako n'ekintu ky'awaayo. Kale singa yali ku nsi, teyandibadde kabona n'akatono, nga waliwo bakabona abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe gali, baweerereza mu kifaananyi na kisiikirize ky'ebyo eby'omu ggulu, nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema, kubanga Katonda yamugamba nti, laba ng'okola byonna nga bwe kyakulagiddwa ku lusozi. Naye kaakano bwe kiri, Yesu yaweebwa okuweereza okusinga obukulu, era n'endagaano gy'alimu ng'omutabaganya yeesinga obulungi, kubanga era n'ebisuubizo byayo bye bisinga obulungi. Kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa, tewandibaddewo nsonga eyagaza yakubiri, kubanga bw'abanenya ayogera nti, laba, ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Si ng'endagaano gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubaggya mu nsi y'e Misiri, kubanga abo tebaanywerera mu ndagaano yange, nange ne sibasaako mwoyo, bw'ayogera Mukama. Kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange ku birowoozo byabwe era ndigawandiika ku mitima gyabwe, nange naabeeranga Katonda waabwe, nabo banaabeeranga bantu bange. Era tewaliba muntu aliyigiriza munne oba muganda we ng'agamba nti, manya Mukama, kubanga bonna balimmanya, okuva ku muto okutuuka ku asinga obukulu. Kubanga ndibasaasira mu butali butuukirivu bwabwe, n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Bw'ayogera ku ndagaano empya, kiba kitegeeza nti ey'olubereberye abaagidibizza. Naye ekikulu era ekikaddiwa kiba kiri kumpi okuggwaawo. Abebbulaniya essula ey'omwenda. Era n'endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa ez'okusinzanga Katonda n'ekifo ekitukuvu eky'omu nsi. Weema yakolebwa ng'erimu ebitundu bibiri, ekitundu ekimu nga mwe muli ekikondo ekya zaabu eky'ettaala n'emmeeza n'emigaati egy'okulaga. Kino nga kiyitibwa awatukuvu. Era waliwo olutimbe olwokubiri ng'emabega waalwo we wali ekifo ekiyitibwa awatukuvu w'awatukuvu. Mu kifo ekyo mwalimu ekyoterezo ekya zaabu n'essanduuko ey'endagaano eyabikkibwako zaabu enjuuyi zonna, eyalimu ekibya ekya zaabu omwali emmaanu, n'omuggo gwa Alooni ogwaloka, n'ebipande eby'endagaano, ne kungulu ku yo bakerubi ab'ekitiibwa nga basiikiriza entebe ey'okusaasira, bye tutayinza kwogerako kaakano kinnakimu. Naye ebyo bwe byakolebwa bwe bityo, bakabona baayingiranga buli lunaku mu kitundu ekya weema ekisooka okutuukirizanga emirimu egy'okuweereza, naye kiri ekyokubiri kabona asinga obukulu yekka yayingirangamu omulundi gumu buli mwaka, era yagendangayo n'omusaayi gwe yawangayo ku lulwe n'olw'ebibi by'abantu bye baakolanga mu butamanya. Omwoyo Mutukuvu ategeeza nti ng'ekkubo erituuka mu kifo ekitukuvu lyali terinalabisibwa, ng'eweema ey'olubereberye ekyayimiriddewo. Amakulu g'ebyo mu kiseera kino ge gano nti ebirabo era ne ssaddaaka ebyaweebwangayo nga tebiyinza kutukuza mutima gw'oyo asinza. Ebyo byakomanga kungulu nga bifa ku kulya na kunywa na bulombolombo obw'okunaaba okutuusa ku biro eby'okudda obujja. Naye Kristo bwe yajja, kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja, n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono amakulu etaali ya mu nsi muno, so si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana, naye lwa musaayi gwe ye, n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu, bwe yamala okufuna okununula okutaggwaawo. Kuba obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi ebimansirwa ku abo abalina ebibi bitukuza okunaaza omubiri, omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulemu, tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe okuva mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu? N'olwekyo Kristo ye kyava abeera omubaka w'endagaano empya. Okufa bwe kwabeerawo
olw'okununula mu byonoono eby'omu ndagaano ey'olubereberye, abaayitibwa balyoke baweebwe okusuubiza okw'obusika obutaggwaawo. Kubanga awaba endagaano ey'obusika, kigwana okubaawo okufa kw'oyo eyagikola. Kubanga endagaano ey'obusika ekola ng'eyagikola amaze okufa, kubanga teba na makulu ng'eyagikola akyali mulamu. Era endagaano ey'olubereberye tyakakasibwa awatali musaayi. Kubanga buli kiragiro bwe kyamalanga okwogerwa Musa eri abantu bonna ng'amateeka bwe gali, n'atwalanga omusaayi gw'ennyana n'embuzi wamu n'amazzi n'ebyoya by'endiga ebimyufu n'ezzobu, n'amansiranga ku kitabo kyennyini era ne ku bantu bonna ng'ayogera nti, guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira. Era nate eweema n'ebintu byonna eby'okuweereza n'abimansirangako omusaayi bw'atyo. Era mu mateeka buli kintu kitukuzibwa na musaayi, era awatali kuyiwa musaayi tewaabaawo kusonyiyibwa. Kale ebifaananyi by'ebyo eby'omu ggulu kyebiva byetaaga okutukuzibwa ne ssaddaaka, naye ebintu eby'omu ggulu byennyini biteekwa kutukuzibwa na ssaddaaka ezisinga ezo. Kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono, ekyafaanana ng'ekyo eky'amazima, naye yayingira mu ggulu mwennyini gy'ali kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. So si kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu w'ayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe, kubanga kyandimugwanidde okubonaabonanga emirundi mingi okuva ku kutondebwa kw'ensi, naye kaakano yajja omulundi gumu ku nkomerero y'emirembe alyoke aggyewo ekibi olw'okwewaayo ye yennyini. Era ng'abantu bwe bateekerwa okufa omulundi gumu oluvannyuma lw'okwo omusango, era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi, alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abamulindirira olw'obulokozi. Abebbulaniya essula y'ekkumi. Kubanga amateeka bwe gaali ekisiikirize eky'ebirungi ebyali bigenda okujja, so si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo, ne ssaddaaka ezitajjulukuka ze baawaayo obutayosa buli mwaka, nga teziyinza kutukuza abo abaazisemberera, kubanga tezandirekeddwayo kuweebwayo. Kubanga abasinza bwe baamala okunaazibwa ddala omulundi ogumu, tebandibadde na kwetegeerako bibi nate. Naye mu ezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka, kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyawo ebibi. Kristo ng'ajja mu nsi kyeyava ayogera nti, ssaddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye wanteekerateekera omubiri, tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti, laba nzize okukola by'oyagala, Ayi Katonda, nga bwe kyampandiikibwako mu muzingo gw'ekitabo. Bw'ayogera waggulu nti ssaddaaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala, so tewabisiima, so nga biweebwayo ng'amateeka bwe gali, n'alyoka ayogera nti, laba nzize okukola by'oyagala. Aggyawo eky'olubereberye alyoka anyweza ekyokubiri. Mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Na buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi ssaddaaka ezitajjulukuka, ezitayinza kuggyako bibi emirembe gyonna, naye oyo bwe yamala okuwaayo ssaddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna, n'alyoka atula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe y'ebigere bye. Kubanga olw'okuwaayo ssaddaaka emu yatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abo abaatukuzibwa. Era n'Omwoyo Omutukuvu ye mujulirwa gye tuli, kubanga bw'amala okwogera nti, eno y'endagaano gye ndiragaana nabo oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange ku mutima gwabwe, era ne ku magezi gaabwe ndigawandiika. N'alyoka ayogera nti, n'ebibi byabwe n'obujeemu bwabwe siribijjukira nate. Naye awali okuggyibwako ebyo, tewakyali kuwangayo ssaddaaka olw'ekibi, okunywerera mu kukkiriza n'obugumiikiriza. Kale abooluganda, nga bwe tulina obugumu okuyingira mu kifo ekitukuvu olw'omusaayi gwa Yesu, mu kkubo lye yatukubira erijja eddamu, eriyita mu ggigi gwe mubiri gwe, era nga bwe tulina kabona omunene afuga ennyumba ya Katonda, tusemberenga n'omwoyo ogw'amazima olw'okukkiriza okutuukiridde, emitima gyaffe nga gimansirwako okuggyamu omwoyo omubi, n'emibiri gyaffe nga ginaazibwa n'amazzi amalungi.
tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe obutasagaasagana, kubanga eyasuubiza mwesigwa, era tulowoozagane nga ffekka na ffekka okukubirizanga okwagala n'ebikolwa ebirungi, obutalekanga kukuŋŋaana wamu ng'abalala bwe bayisa, naye nga tubuulirira era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe bityo, nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima, waba tewakyaliwo ssaddaaka eweebwayo olw'ebibi, wabula okulindirira n'okutya okusalirwa omusango, n'omuliro ogw'amaanyi ogugenda okwokya abalabe. Anyooma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa olw'abajulirwa ababiri oba abasatu, mulowooza mutya? Okubonerezebwa oyo kwalisaanyizibwa kulyenkanawa okusinga okuba okubi, eyalinnyirira ddala Omwana wa Katonda, n'alowooza omusaayi gw'endagaano ogwamutukuza obutaba mutukuvu, n'agirira ekyejo omwoyo w'ekisa? Kubanga tumanyi oyo yayogera nti, nze ndiwoolera eggwanga, nze ndisasula, era nate nti, Mukama y'alisalira omusango abantu be. Kigambo kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. Naye mujjukire ennaku ez'edda bwe mwamala okwakirwa, ze mwagumiikiririzaamu okubonyaabonyezebwa okw'amaanyi. Oluusi mwafuuka ekyerolerwa, ne muvumibwa, ne muyiganyizibwa, olulala ne mussa kimu n'abo abaabonaabona nga mmwe. Kubanga mwasaasira abasibe, era mwagumiikiriza n'essanyu okunyagibwako ebintu byammwe, nga mutegeera nga mulina mwekka ebintu ebisinga obulungi era eby'olubeerera. Kale temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene. Kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala, mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Kubanga wakyasigaddeyo akaseera katono nnyo, ajja alituuka, so talirwa. Naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwa kukkiriza, era bw'addayo emabega, emmeeme yange temusanyukira. Naffe tetulimu abo abadde emabega mu kukkiriza, naye tulimu abo abakkiriza okulokola obulamu bwabwe. Abebbulaniya essuula y'e11. Okukkiriza kwe kukakasa nti ebisuubirwa birituukirira, era n'obutabuusabuusa newankubadde nga tebinnalabika, kubanga okukkiriza okwo kwaviirako abantu ab'edda okusiimibwa Katonda. Olw'okukkiriza, tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, era ebirabika kye byava bikolebwa nga bijjibwa mu bitalabika. Olw'okukkiriza, Abiri yawa Katonda ssaddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini, ne kimuweesa obutuukirivu, Katonda bwe yakkiriza ebirabo bye, era olw'ekyo newankubadde nga Abiri yafa, naye akyayogera. Olw'okukkiriza, Enoka yatwalibwa nga tayise mu kufa, n'atalabika kubanga Katonda yamutwala, kubanga bwe yali nga tannamutwala, Katonda yategeeza nga bwe yamusiima. Era awatali kukkiriza tekiyinzika kusanyusa Katonda, kubanga buli ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali, era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Olw'okukkiriza Nuuwa bwe yalabulwa Katonda ku bigambo ebyali bitannalabika, n'atya, era mu kukkiriza n'azimba eryato olw'okulokola ennyumba ye, kyeyava asalira ensi omusango, n'afuuka omusika w'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. Olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa, n'awulira, n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika, bw'atyo n'agenda nga tamanyi gy'agenda. Olw'okukkiriza n'abeera ng'omugenyi mu nsi eyasuubizibwa, ng'etaliiye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo, basika banne ab'okusuubizibwa okwo, kubanga yalindirira ekibuga kiri ekirina emisingi, Katonda kye yakuba era kye yazimba. Olw'okukkiriza, era ne Saala yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto, newankubadde nga yali ayitiridde mu myaka, kubanga oyo yamusuubiza yamulowooza nga mwesigwa, n'olwekyo okuva mu muntu omu eyali afaanana ng'afudde, mwe mwava abantu abangi ng'emmunyeenye ez'omu ggulu obungi, era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja ogutabalika. Abo bonna baafiira mu kukkiriza, nga tebaweereddwa bye baasuubizibwa, naye nga babirengerera wala, era nga babiramusa, era nga batuula ng'abagenyi, era abatambuze ku nsi. Kubanga aboogera bwe batyo boolesa nga banoonya ensi ey'obutaka. Era singa bajjukira ensi eri gye baavaamu, bandibadde n'ebbanga okuddayo. Naye kaakano beegomba ensi esinga obulungi, y'ey'omu ggulu, Katonda kyava alema okukwatibwa ensonyi ku lwabo okuyitibwanga Katonda waabwe, kubanga yabateekerateekera ekibuga. Olw'okukkiriza,
Ibulayimu bwe yagezesebwa yawaayo Isaaka omwana we eyazaalibwa omu yekka, eyaweebwa ebyasuubizibwa, eyagambibwa nti, mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Yamanya nga Katonda ayinza okumuzuukiza mu bafu, era n'ayaniriza Isaaka ng'alinga azuukidde mu bafu. Olw'okukkiriza Isaaka yasabira omukisa Yakobo ne Esawu mu bigambo ebyali bigenda okujja. Olw'okukkiriza Yakobo bwe yali agenda okufa, yasabira omukisa abaana ba Yusufu bombiriri, n'asinza ng'akutamye ku musa gw'omuggo gwe. Olw'okukkiriza Yusufu bwe yali ng'anaatera okufa, n'ayogera ku kuvaayo kw'abaana ba Isirayiri, n'alagira ku by'amagumba ge. Olw'okukkiriza Musa bwe yazaalibwa, abazadde be ne bamukweka emyezi 3 kubanga baamulaba nga mwana mulungi, ne batatya kiragiro kya kabaka. Olw'okukkiriza Musa bwe yakula, n'agaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo, ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda, okusinga okubanga mu kwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu, ng'alowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'e Misiri, kubanga yali asuubira empeera eyo. Olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka, kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Olw'okukkiriza yakola okuyitako n'okumansira omusaayi, eyazikiriza ababereberye b'e Misiri aleme nabo okubatwaliramu. Olw'okukkiriza ne bayita mu nnyanja emyufu ng'abayita ku lukalu. Abamisiri bwe baagezaako okukola bwe batyo ne basaanyizibwawo. Olw'okukkiriza bbugwe wa Yeriko n'agwa nga kimaze okwebungululwa okumala ennaku 7. Olw'okukkiriza Lakabu omwenzi oyo teyazikiririra wamu n'abo abataagonda, bwe yasembeza abakessi emirembe. Njogere ki nate? Kubanga ekiseera kinanzigwako bwe nnaayogera ku Gidyoni, Balaki, Samusooni, Yefusa, ne ku Dawudi, Samwiri ne bannabbi abalala. Olw'okukkiriza abo be baawangula obwakabaka, be baakola eby'obutuukirivu, be baafuna ebyasuubizibwa, be baabuniza obumwa bw'empologoma, be baazikiza amaanyi g'omuliro, be badduka obwogi bw'ekitala, be baaweebwa amaanyi okuva mu bunafu, be baafuuka abazira mu ntalo, be baagoba eggye ly'abamawanga. Abakazi ne baweebwa abafu baabwe nga bazuukidde, n'abalala ne bayigganyizibwa nga tebaganya kununulibwa, balyoke baweebwe okuzuukira okusinga obulungi, n'abalala ne baduulirwa, ne bakubibwa, ne basibibwa ne bateekebwa mu kkomera. Baakubibwa amayinja, baasalibwamu n'emisumeeno, baakemebwa, battibwa n'ekitala, baatambulanga nga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi, nga tebalina kantu, nga babonyaabonyezebwa, nga bakola obubi, n'ensi nga tebasaanira, nga bayita mu malungu ne mu nsozi, nga beekweka mu mpuku ne mu bunnya obw'ensi. Naye abantu abo bonna newaakubadde baakakasibwa olw'okukkiriza kwabwe, tebaafuna ekyasuubizibwa, kubanga Katonda yatulabira ddala ffe ekisinga obulungi, bo baleme okutuukirizibwa ffe nga tetuliiwo. Abaebbulaniya essula 12. Kale naffe bwe tulina ekibiina eky'abajulirwa ekyenkana awo, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukenga n'okugumiikiriza embiro eziteekeddwa mu maaso gaffe, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo, olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge, eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Kubanga mu mulowoozo oyo eyagumiikiriza empaka embi ez'enkana awo ez'abakola ebibi, mulemenga okukoowa oba okuddirira mu mmeeme zammwe. Temunnawakana kutuuka ku kuyiwa musaayi gwammwe nga mulwana n'ekibi. Mwerabidde ebigambo ebibabuulirirwa ng'abaana? Mwana wange, tonyoomanga kukangavvula kwa Mukama, so toddiriranga bw'akunenyanga. Kubanga Mukama gw'ayagala amukangavvula, era akuba buli mwana gw'akkiriza. Olw'okukangavvulwa kyemunaavanga mugumiikiriza. Katonda abakola ng'abaana, kuba mwana ki kitaawe gw'atakangavvula? Naye bwe mutakangavvulwa nga n'abalala bwe bakangavvulwa, munaaba beeboolereze so si baana. Twalina bakitaffe ab'omubiri abatukangavvulanga, ne tubasangamu ekitiibwa. Tetulisinga nnyo okugondera kitaawe w'emyoyo ne tuba abalamu? Kubanga bo baatukangavvuliranga ennaku si nnyingi olw'okwegasa bo.
naye oyo atukangavvula olw'okutugasa, tulyoke tufune omugabo ku butukuvu bwe. Okukangavvulwa kwonna mu biro ebyakaakano tekufaanana nga kwa ssanyu wabula kwa nnaku, naye oluvannyuma kubala ebibala eby'emirembe eri abo abayigirizibwa mu kwo, bye bibala eby'obutuukirivu. Kale mugolole emikono gyammwe egikooye, n'amaviivi gammwe agakoozimba, era mukubirenga ebigere byammwe amakubo amagolokofu, awenyera alemenga okugavaamu, naye awonenga buwonye. Mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutuukirivu, awatali obwo tewali aliraba Mukama. Mulabe waleme kubaawo omuntu yenna asubwa ekisa kya Katonda, era mwekuume ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremenga okuloka mu mmwe, okugwagwawaza abangi, era mwegendereze waleme okubaawo omwenzi oba atatya Katonda nga Esawu eyatunda obusika bwe olw'akawumbo k'emmere akamu. Kubanga mumanyi nga era oluvannyuma bwe yayagala okusikira omukisa, tekyasoboka kubanga teyafuna bbanga lya kwenenyezaamu newankubadde nga yagunoonya n'amaziga mangi. Kubanga temuzze ku lusozi olukwatibwako era olwaka n'omuliro, n'eri ekizikiza ekikutte zigizigi, n'ekibuyaga, n'okuvuga kw'ekkondeere, n'eddoboozi ly'ebigambo, abaaliwulira ne beegayirira obutayongerwako kigambo lwakubiri, kubanga tebaakiyinza ekyalagirwa nti, newankubadde n'ekisolo bwe kikoma ku lusozi kirikubibwa amayinja. N'ebyalabika byali bya ntiisa bwe biti, Musa n'okugamba n'agamba nti, ntidde nnyo era nkankanye. Naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusaalemi eky'omu ggulu, n'eri obukuumi bw'abamalayika, eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa, n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya, n'eri omusaayi ogw'okumansirwa ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi. Mwekuume obutagaana ng'ayogera, kubanga bali bwe bataakola bwe baamugaana oyo eyabalabula ng'ayima mu nsi, ffe abakuba oyo atulabula ng'ayima mu ggulu tulisinga nnyo obutalokoka, eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti, ekyasigadde omulundi gumu ndinyeenya si nsi yokka, naye era n'eggulu. N'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okuggyibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa, ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, tubenga n'ekisa, kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya. Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Abaebbulaniya essula y'e13. Okuwumbawumba. Okwagalana ng'abooluganda kweyongere. Temwerabiranga kusembeza bagenyi, kubanga olw'okwo waliwo abaasembeza bamalayika nga tebamanyi. Mujjukirenga abasibe ng'abasibirwa wamu nabo, era n'abalaba ennaku, kubanga nammwe muli mu mubiri. Obufumbo busibwemu ekitiibwa abantu bonna, n'ekitanda kibeere kirongoofu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga, kubanga ye yennyini yagamba nti, sirikuleka n'akatono, so sirikwabulira n'akatono. Kyetuva twaŋŋanga okwogera n'obuvumu nti, Mukama ye mubeezi wange, siityenga. Omuntu ayinza kunkola ki? Mujjukirenga abakulembeze bammwe abababuulira ekigambo kya Katonda, nga mutunuulira empisa zaabwe era nga mugobereranga okukkiriza kwabwe. Yesu Kristo jjo ne leero ababumu okutuusa emirembe n'emirembe. Temutwalibwanga kuyigiriza okw'engeri ennyingi okujja, kubanga kirungi omutima okunywezebwa ekisa, so si kunywezebwa na mpisa ez'okulyanga ezitagasa abo abazitambuliramu. Tulina ekyoto abaweereza eby'omu weema kye bataalagirwa kuliirangako, kubanga ebisolo biri ebitwalibwamu omusaayi gwabyo kabona asinga obukulu mu kifo ekitukuvu olw'ekibi, emibiri gyabyo gyokerwa bweru wa lusiisira. Era ne Yesu kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki, alyoke atukuze abantu n'omusaayi gwe ye. Kale tufulume okugenda gy'ali ebweru w'olusiisira nga twetisse ekivume kye. Kubanga wano tetulina kibuga ekibeerera, naye tunoonya ekigenda okujja. Kale mwoyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kye kibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Naye okukola obulungi n'okukkaanya temwerabiranga, kubanga ssaddaaka eziringa ezo zimusanyusa nnyo Katonda.
Muwulirenga abo ababafuga, mubagonderenga, kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe, nga baliwoza bwe baakola, balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu nga tebeemulugunya, kubanga bwe babeemulugunyiza tekibagasa mmwe. Mutusabirenga, kubanga tumanyidde ddala nga tulina omwoyo omulungi, nga twagala okubanga n'empisa ennungi mu byonna. Era okusinga ennyo mbeegayirira okukolanga bwe mutyo, ndyoke nkomezebwewo mangu gye muli. Naye Katonda ow'emirembe, eyakomyawo okuva mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubeerera, ye Mukama waffe Yesu, abatuukirize mu buli kigambo ekirungi okukolanga by'ayagala, ng'akolera mu ffe ekisiimibwa mu maaso ge, ku bwa Yesu Kristo, aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Naye mbabuulirira abooluganda, mugumiikirizenga ekigambo eky'okubuulirirwa, kubanga mbawandiikidde mu bigambo bitono. Mumanye nga owooluganda Timoseewo yateebwa, bw'alijja amangu ndibalabira wamu naye. Mulamuse abakulembeze bammwe bonna n'abatukuvu bonna. Ab'omu Itaaliya babalamusizza. Ekisa kibeerenga nammwe mwenna. Amiina.